Tusiime Harriet omukulu w'essomero lya Muza High School nebaza Mukama olw'ebibuuzo ebya 2022 ebifulumya olunaku olwaleero natuusa abaana ba senior 6 18 asinze afunye obubonero 2 amudirida afunye 18 era nebaza Mukama kubanga tekibadde kyangu nebaza omukungu Wilson Mukibi Muzanganda saba bendo olwaba citation zona yaziteekamu nebaza abasomesa abaffe abatuyiye nebaza abaana kitanda kyotukoledde jjukira gwe mundi gwaffe ogusoose abantu baali batunyooma naye Mukama akitukoledde twebaza Mukama era ekitiibwa tukimuddiza. Kabadde muyizi wano ku Muza High School Kabembe Mukono Esomero lyatandikibwawo omukungu Muzanganda Saalongo Mukibi anyambye okufuna points 2 nga bulaba ndi musanyufu nnyo olw'essanyu eno nebaza direkita Mukibi Muzanganda nebaza HM Tusiime Harriet nebaza Dosi nebaza bamaster banyambyeko conducive environment batuwadde buli kimu okulaba nga twakiivinga nzenga nze nsuubira kukola mateeka era nga manyi Mukama yali nange nja kukikola era nsuubira okuexceedinga maaso n'omulimu gwange njagala okubeera. COVID-19 teyatukosa nnyo kuba essomero lyatuprovidinganga ne learning materials etwayakozesanga okusoma era kye kituyambyeko okulaba nga tukola bulungi. Tukoze bulungi ffenna Muza High School Kabembe Mukono yadde abayizi betwasoma nabo abasinga tetuli nabo lusaawa eno olw'embeera ezitali simu nti bali wala naye nebaza Mukama n'essomero okutwaliza awamu erinnyambyeko. Muza High School Kabembe Mukono amasaawa simalima. Inze Katende John Musoke atwala ebyensoma ku Muza High School. Nebaza Katonda nti olunaku lwaleero ebibuuzo by'abaana baffe abasiniya ey'omukaaga bikomyewo. Ffenna tukimanyi bulungi nti abaana baffe be bano COVID bye yatawaanya ennyo. Baali mu siniya ey'okutaano ne batula emyaka 2. Twagenda okukomawo ne bapromotinga automatically. Ne tuwaana nnyo ng'essomero wamu n'abasomesa baffe okulaba ng'abaana bano tubajjamu eky'omugaso. Amazima omwana waffe asinze afunye obubonero 20. Abadde akola arts akoze history entrepreneurship n'oluganda akoze obubonero 20 n'amazeeyo amudidadi wa sciences abadde akola BCM afunye obubonero 18. Abalala bonna abaana baffe bayise bonna buli omu afunye principal passes 2 n'okudda waggulu. Tukyebaliza Katonda era tuli basanyufu nnyo.